Okuyiga kye kimu ku ky'obuwangwa mu nnyaffe Uganda era nga mulimu ddala nga bakadde baffe ab'edda abaagweyuniranga nnyo olw'ebirungi enfofoolo ebigulimu nga muno mwe muli okufuna ennyama wamu n'ekigulira Magala Eddiba. Olwaleero tukuleetedde engeri omulimu guno gye gwakolebwangamu era Nasaka Joweria asiibye ku ttale katuwe byajje eruyoro. Nga kalombolombo mu byaseebize biyita akanyama akavanga mu kuyigga. Wano enteekateeka zibeera mu jjiya nnene era nga tewali kaseera kakola nsobi anti olwo omunyama guba tegujja kufunika. Era ye Ssaabayizi Badru Kateregga ategeeza nti okuyigga ke kamu ku bulombolombo bw'omu myaka gy'abajjajjaffe era nga ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akategeera bulungi. Kintu ky'okuyiga kya buwangwa era ne bwogenzi wa Kabaka akimanyi musajja mutabaazi era tuli batabaazi. Agamba bw'atuuka mu kibira agaba emirimu ng'ani anaaleekaana okubuzaabuza ensolo mu kaseera k'okugigoba n'ani anessa akasiiso ng'akuuma ekitimba. Kaakano nno twagobereddeko abayizi bano paka mu kibira gye bayigira. Emyaka mitono emabega olugendo luno olwanditutte ebbanga ttono era nga n'ebinaaluvaamu bisobola okuteeberezebwa, naye olw'okwonoona kw'obutonde bw'ensi kireese enkyukakyuka n'ebibira okukendeera. Ate byo eby'obulimi bitambulira ku sipiidi ya waggulu, ebibira bitemeddwa okulimamu emmere ekireetedde ebisolo okweyongerayo bisobole okufuna amaka amalala. Kaakano nno tulabye ebigere by'engabi kati abayizi bagigoberera mpola mpola n'obwegendereza okufuba okulaba nga bafuna omunyama gwabwe. Mulimu gw'amaanyi ng'ebiwayi by'abayizi ab'enjawulo basooka kulondoola bigere bya nsolo zino n'obwegendereza obutazikanga kudduka basobole okuzikwata. Tutambudde obuwanvu obukunukkiriza mu kilomita 10 okutuuka mu kibira kino, wabula gye tuyise yonna tulabye engeri emiti gye gitemeddwamu era nga n'ebyuma ebitema emiti bwe bivuuma. Tuwenjeza okumala essaawa 2 naye engabi yaffe erabika etubuzaabuza. N'enkuba eyatonye teyayambye anti ebigere byayo bigenze bibula n'amaanyi ga jjajja ddungu tegannayamba. Buli muyizi alina obukugu obw'enjawulo: abakwasi b'ekitimba, abakasusi b'amafumu, abakubi b'obusaale, abafumisi n'abakwasi b'embwa. Kaakano nno tufunye essuubi eddala ery'okufuna omunyama. Tuzudde ebigere by'engabi endala, empeewo n'entwa. Abatezi b'ebitimba bategeka n'abakwasi baabyo beetoolodde ekifo kye basuubiramu omunyama, naye omukisa gubuze. Ensolo zeesambye omutego, leero si lunaku lw'abayizi bano. Kateregga ategeezezza nga bw'awulira obubi obudde buzibye ate ng'olunaku lwonna takutte ensolo yonna. Agamba nti ensangi zino batambula engendo mpanvu olw'ebibira ebyatemwa ate emiti ejazzibwamu ensolo zino tezisobola kugyekwekamu. Agamba ku muyizi omukugu oba n'ebyokusalawo bibiri: okutta ensolo n'obutatta. Nkimanyi nga muzannyo nti oyinza okugera ku mupiira ne bakugoba oba okugoba. Kituufu ensolo zigaanye naye bwe naddayo enkya nze kugifuna. Ate ye omuyizi owookubiri akkiriza nga bw'otali kubuusabuusa kwonna nti leero avuddeyo ngalo njereere, naye ate tekimugaana kudda nkya. Omuyizi owookusatu agamba ebibira bitemeddwa, emiti mingi egy'ebyobuwangwa egyali gisembeza ensolo zino gyatemebwa, ekikosa obukugu bwabwe mu kuyigga. Subira ennaze nalyo sirisifunye, ebibira baabisaanyaawo, ensolo ze nandifunye mu budde nti kumpi kanjigge ewaka zeeyongera buli batema ebibira zeeyongerayo wala. Ate ye owookuna agamba musanyufu wadde takutte ensolo yonna leero kubanga asobodde okuyimba akayimba kaabwe ak'okuyigga nga balabye ensolo. Asobola okubeera n'essanyu lino okutuusa olunaku lwonna lwe banaakwata. Nduulu ngendera bubi naye kendabyeko n'enkuba ku nduulu nze mirembe ngifunye era ebindiko byonna bigenze biteredde n'okutereera. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.